Mighty Channel UG olunaku olwaleero tulina omusumba agenda kubanga atubuuza ku musumba tusanze okulaba amannya go ne wali osinze. Mukama yeebazibwe, amannya agange nze Pastor Faith Nakitende nsinzidde n'amasuba wano ekkanisa eyitibwa Jesus is Lord Disciples Church one opposite Freedom City. Obuweereza buli butya? Obuweereza bulungi, Mukama atukoze ebyekisa by the grace of God. Yes. Okay, kisookera ddala abalokole ow'ekitiibwa Attorney General wa Uganda Kirwa Kiwanuka yavaayo n'awandiika ebbaluwa n'agamba nti abalokole amakanisa ag'abalokole for now tegali under NGO, tegali registered under NGO. Gwe ng'omusumba w'amaanyi akulembera n'abasumba n'abalokole ebbaluwa eyo wagifuna? Ebbaluwa eyo nagiraba ne ngisoma. Naye enkola yange sangu commentinga ku kintu kyonna nsooka n'enkitunuulira n'enkiraba, naye nga mu kulowooza kwange n'okuteebereza kwange ekkanisa yali badde tebeera under NGO. Kye nandibadde ndowooza. Biki ekkanisa byebadde eyitamu ng'eri under NGO? Bizibu ki ekkanisa byebadde funa oba mmwe ng'abasumba byobadde mufuna nga mukyali mu NGO? Ebizibu ebimu ku byo si buli musumba yenna oba buli kanisa yonna nti erina obusobozi olw'ebyo ebisabibwa oba bye beetaaga requirements z'olina okuwaayo okuyingira mu NGO. Kitegeeza nti bajja kusaba ebintu bingi naye nga ne ssente zennyini mu kanisa tezisobola kuvaamu. Nendowooza nti ekkanisa bw'esigala independent kyalibadde kikolera ddala bulungi kubanga ekkanisa si business. Omusumba abeerewo ng'akkiriza Katonda nga n'embalirira agiwa Katonda nga na byonna abikola ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Tewabeere mu kavuyo kubanga amakanisa mangi gayinza okumeruka. Tewabeere mu kavuyo nti no buli omu ayagadde yajja yayingire yagadde yafuluma okuweereza. Tekusobola kubeera mu kavuyo kubanga okusumba kuba kuyitibwa. Era tubalaba nga kitawaanya abantu abamu. Ono yatandise n'oli n'atandika kati nga nze Pastor Faith tekiyinza kuntawaanya nti oli azze n'ono azze n'ono azze. Lwaki buli omu awulira eddoboozi lya Katonda era n'okuyitibwa Katonda kwamuyita. Nga bw'olaba nti amasabo gasobola okubeera amangi n'amakanisa gasobola okubeera amangi. Kyendandibadde ndowooza. Amakanisa e Rwanda baneba b'e Uganda President yagamba mwino byanettaka eddene n'obukwakulizo obulala buyitirivu nnyo. Bubaka kinga gwe omusumba w'amaanyi bw'olina eri amakanisa agali baneba baffe wano e Rwanda abayita mu mbeera efaanana bwe? Nandibadde mu byonna nze neebaza President waffe kubanga tafaanagana ow'e Rwanda buli omu alina bw'amanyi Katonda, naye nandirowoozezza nti Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa mu kiraalo era n'atandikirawo abatume baatandikira mu kifo ky'otasobola kubanga otegeera ne batandika ekkanisa gye yatandikira. Kati ekkanisa yali badde tetegekebwa nnyo bantu, yali badde eddayo ku musingi ti Yesu yatandika ekkanisa. Esebo owange ebbaluwa eyo nga tugizeeko ogirowoozaako lwaki ejjidde mu kiseera kino eky'ebyobufuzi? Kigambibwa nti abalokole muli mu kunoonyeza President Museveni kalulu. Si nyinza obutakyongerako nnyo lwaki ezze mu kiseera kino eky'ebyobufuzi, naye nandibadde ndowooza nti buli kintu kiriko ekiseera kyakyo, osanga kyekiseera kyakyo. Siyinza nnyo kugamba lwaki kijjidde mu kiseera kino. Nze ndowooza nti buli kintu Bayibuli eŋŋamba Mubuulize essula 3 buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Bwe kiba kizze ku lwa President Museveni nga Mukama yayagala akiyiseewo ng'akalulu kajja bwe kati, naye leka akifunemu kubanga naye alina kyakoledde ekkanisa. Kitegeeza ekkanisa abasumba muli wansi wa President Museveni? No, tetuli wansi wa President Museveni, tuli wansi w'Omwoyo Omutukuvu Katonda Kitaffe n'Omwana. Ate yeetagwayo eyo, naye olw'okubanga nti obukulembeze bwe butuyambye okwongerayo ekigambo kya Katonda, butuyambye okwongerayo ekkanisa mu maaso, tusobola omuwagira olw'ekyo. Obanga oŋŋambye nti ow'e Rwanda yagoba, lwaki President Museveni ye tannagoba kkanisa? So tusobola omuwagira olw'ekyo. Nga tumaliriza ekkanisa wano bubaka ki bw'olina eri ekkanisa naddala nga tugenda mu mwaka 2026 ogujjudde ebyobufuzi? Omusumba yandibadde yeeyisa atya?
endiga omulokole yandibadde yeeyisa atya mu kaseera kaliko letu obubaka bwendeeta mu kiseera kino kye tulimu nekye tugenda okuyingira ndowooza omusumba yalibadde talaga sayidi kwali kubanga abantu b'osumba babeera buli omu amanyi kyawagira twalibadde nga tobafoosinga wagira kino kubanga naawe oba omanyi kyokola ki kyowagira ng'omusumba naye z'endiga leka zeetegeerere zikole ekyo omwoyo omutukuvu zaanaateeka ku mutima gwabwe bakole ate n'endiga nazo baleme okuzanya politics nga ab'ensi basigazeemu ak'obulokole kristo asigale ng'alabisibwa esebo kale nga tumaliriza abantu bakujjeewa social media platforms zo ziri ki omuntu ekkanisa andibadde agisangawa in case oli ayagala kumusabira oba counseling akola atya ekkanisa natandise mbagamba era nziramu amannya gange ze Pastor Faith Nakitende mbeera wali n'amasuba ntuula ku lukiiko lw'Amakinde Ssaabagabo olutwalibwa Bishop Thompson nga minisita owa welfare so mbeera n'amasuba ndi ku WhatsApp ku TikTok Nakitende Faith ku Facebook Nakitende Faith enamba y'essimu era nayo osobola oginfunirako 0759 89 5838 olwo oba ontuukirako ddala amina tweyanziza nyonya